Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye kirala likinga video olunaku olwaleero njagala tutunuulire kuuka eyo yaliibwa waya zaayo zaaliibwa emmese naye emmese zino ebiseera ebisinga abantu mwebuuza nnyo nti emmese ensindike ze zifaanana zitya ezo oba emmese ez'okwonoona ebintu ebifaanana eti eyo. Kati emmese ogenda kuba olaba akamese akaluma waya ezo. Kamese buno busitebbooni kali kamese kamu kuba twakasanzeemu naye kayonoonye waya za kuuka zonna. Eyo emmese ebiseera ebisinga eba nsindike oba ebeera ezze kukusaanyizaawo bintu byo ndowooza okalaba. Kaako kaba kakulu wano mu kalabo kalaba ng'akato naye kaba kakulu bwe bayita sitebbooni keeko akalumye waya za kuuka eyo zonna ne zoonooneka kuuka n'ebeera ng'evamu nga tekyasobola kukola. Ebiseera ebisinga emmese ezo yeeba ezze kwonoona bintu era osobola okulaba emmese esobola okujja n'ekulumira engoye ng'eva ku luno edda ku luli ebiseera ebisinga ebeera ekungula wabaawo obuzibu. Kati nga bw'olaba eno yalumye kuuka waya za kuuka zonna ne ziggwaawo. Ekyewuunyisa ku mmese eno kuuka eno ebadde ekola buli lunaku naye ekiro kimu bwe kiti emmese yaluma waya kuuka n'egiggyako mu kiro kimu kyegambye nti emmese eyo eba ng'ensindika obusindisi. Kati n'olwekyo nyagadde mbeere nga nkikulaga ekintu ekyo. Ekintu ekyokubiri kuuka waya zoonoonese oteekeddwa okufuna makanika naye funa makanika ng'ate ategeera okukola ku nsonga ezo ez'okukanika ebyuma ng'ebyo eby'amaanyi kuba kuuka teringanga leediyo teringanga ttivi ekozesa omuliro mungi ekitegeeza makanika g'ofunye alina okuba ng'akitegeera. Ekirala osobola okugamba nti nze kangyeyungire anti kuyunga buyunzi waya naye kimanye nti waya z'ogenda okukozesa zirina okubeera nga omutindo guli waggulu oba nga zirina okubeera nga zifaanagana n'ezo nga z'osanzeeko. Mu kufaanagana kutya mu sayizi obunene bwayo obugumu bwayo ekyo nno kiba kikulu nnyo. Si kugenda ku dduuka ezitunda ebyamasannyalaze n'ogula buno obuwaya bu bbulaaka ne wayiti nedda obwo tebukola ku kuuka ng'eyo olw'ensonga nti eba n'omuliro mungi. Olina okufuna waya nga ŋŋumu nga bw'olaba ezo nga ŋŋumu tesobola kuyitawo mangu muliro tejja kubuguma kuba jjukira obuwaya bubeera obutono nga bunafu bubuguma. Mu kubuguma ekitegeeza kuuka eba ejja kubaluka amasannyalaze gaba gajja kukyankalana oba olina ozziyunga bulungi nga bw'olaba n'ozitegeka bulungi nnyo n'oteekako ne seloteepu oyo yennyini ali ku mutindo ogwo asobola okubeera ng'agumira ebbuguma eryo kuba jjukira kuuka eba y'amasannyalaze eba ya muliro eba n'omuliro mungi. Kati bw'oteekako obuwaya obunafu biba bijja kubaluka bibeere nga tebijja kukola. Kati nga bw'olaba iyo yingini yamaze ogikolako bulungi ezzeewo naye nga kyembadde njagala okukulaga nti kikulu nnyo ofune yingini yanga mutuufu agenda okukanikira ekintu ng'ekyo eky'amaanyi. Kati ng'eyo kuuka funa yinginiya nga mutuufu makanika nga mutuufu si baakulondeera bulondereza. Ekyokubiri bw'oba nga gwe agenda ogyeyungira kikulu nnyo ofune waya entuufu nga waya nga kwegamba nga zifaanagana n'ezo zennyini z'osanzeemu kuba jjukira emmese yo bw'eruma eziruma ne zifuuka nnyimpi nga tezikyatuuka era kiba kikulu olina ogiyunga ogiggya waggulu paka wansi naye funa waya kwegamba kikulu nnyo ofune waya nga sayizi y'emu n'ezo z'osanzeemu kibeere nga kijja kukuyamba waya ezo okubeera nga zijja kuwangaala. N'olwekyo bw'onaakikola bw'otyo kuukayo tejja kuddamu kwonooneka. N'ekirala emmese ezo kuba emmese ebiseera ebisinga emmese esobola okubeera mu nnyumba naye nga teyonoona bintu naye bw'olaba ng'emmese nga mu nnyumba erimu emu ekyamazima neyonoona ebintu bw'etyo emmese ebiseera ebisinga zibeera nsindike ziba zizze kusaanyaawo bintu byo ziba zizze kuzza mabega. Ekyo nkikubuulira kiba kikulu nnyo n'ozirwanyisa zibeere nga zigendera ddala. Ekyo nkikubuulira. Kati awo nga bwe mulaba ewedde yingini yagimaliriza nga bwe mulaba byonna bizzeeko ne byaka bulungi
buli wamu etandise okukola. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.